Enkya y'olunaku olwaleero nga poliisi yakamaliriza okubanga etuuza olukuŋŋaana lw'abamawulire netunyonnyolanga bwe yabadde eteeseteese file era ng'egimaliriza n'egiweereza eri DPP oba Director of Public Prosecutions file ekwatagana ku mwana mulenzi Christopher Okello Onyum ono amanyiddwa okubanga yasubirwa okubanga yatta abaana bana balambirira wali eggaba ku Ggaba Early Childhood Development Center. Poliisi bwe yabadde etunnyonnyola yatugambye nti file yabadde egimaliriza era nga keyagiwadde DPP yabadde wakubanga naye agiteekateeka omukulu ono mu nnaku ezijja aleetebwe mu kkooti. Wabula tubadde awo akawungeezi k'olunaku olwaleero omukulu Christopher Okello Onyum ng'aleeteddwa mu kkooti era emisango ne gimusomebwa. District with man's acquittal unlawfully caused death of a temple Gideon. Count 2, social murder, contract section 171 of the Penal Code Act, Cap 128. Being alleged that you, Christopher Okello Onyum, on the 2nd day of April this year at the Ggaba Early Childhood Development Center, Ggaba Trading Zone, Ggaba Parish, Makimukoledde Division, Kampala District, with malice aforethought unlawfully caused the death of Keish Ogenworth Otim. Social murder, contract section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. It's being alleged that you, Christopher Okello Onyum, on 2nd day of April this year at Ggaba Early Childhood Development Center, Ggaba Trading Zone, Ggaba Parish, Makimukoledde Division, Kampala District, with malice aforethought unlawfully caused the death of Serwadda Ignatius. The last count, number 4, is also murder, contract section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. It's being alleged that you, Christopher Okello Onyum, on the 2nd day of April this year at Ggaba Early Childhood Development Center, Ggaba Trading Zone, Ggaba Parish, Makimukoledde Division, Kampala District, with malice aforethought unlawfully caused the death of Odeke Ryan. Yes, madam, I have understood. You did not say anything in this court because it lacks the jurisdiction to hear this matter. Statement from the inquiries almost done. We seek your indulgence after information more. Christopher Okello Onyum emisango egimusomeddwa gibadde emisango ena. Awo nno yengeri gye bamuleesemu mu bukuumi obw'ekika ekyawaggulu ne bannamagye oba baadde bamukuuma ne batuuka n'okuyingira mu kkooti. Ojja kujjukira nti agamu ku mateeka ga kkooti emmundu tekkirizibwa kuyingizibwa munda mu kkooti, wabula gayono bamuyingiza mu kkooti ng'akyaliko ab'emmundu. Yoyo nno gw'olaba awo era mu katambi gw'olabye tutandise naye ng'eriiso alikanulira ddala. Christopher Okello bamusomedde emisango ena era ng'emisango egimusomeddwa gy'emisango egy'okutta abaana bana. Buli gumu guba musango, tebagigatta wamu nti watta bana, nedda bagimusomedde 4 charges of murder mu line efaananako bwetyo olunaku olwaleero. Wabula gayono nga tetunagenda ku kyokubeera nti asomeddwa emisango asabyeko olukisa okwogera oba agezezzaako okuba nga ayogera, wabula kkooti ne mugamba nti ssebo nedda, wano tojja kubanga oyogererawo olw'ensonga ne kkooti teyina buyinza kubanga ewuliza ekigambo n'ekimu okuva mu kamwako. Yes, madam, I have understood. You did not say anything in this court because it lacks the jurisdiction to hear this matter. Weewo omulamuzi ng'amugamba nti ekkooti eno teyina buyinza kuwuliza kintu na kimu kuva gy'oli. Kati nno oluvannyuma lwa Christopher Okello Onyum okubeera ng'asomeddwa emisango ena egy'obutujju oba egy'obutemu,
oludda olwa gavumenti oba prosecution lugambye ddwo okunoonyereza almost baakumaliriza dda. Kati nno ne kitegeeza omulamuzi n'asindika Okello Onyuma okuddizibwayo e Luzira akomezebwewo olunaku lw'enkya ssaawa 8 enkyange ennaku z'omwezi 8 April omwaka guno gwennyini 2026. Nkugambye prosecution egambye okunoonyereza almost kwawedde. Investigations are nearly complete. Kati nno nga tuli wakati wa bino byonna, omusumba Pastor Joseph Serwadda y'omu ku babadde nga abaanukuddwa essaala zaabwe. Awo twabadde mu kusaba awo eggulo gye buvuddeko nga we nakunnyonnyodde. Yavuddeyo n'asaba ekitongole ekiramuzi kikole buli kisoboka okulaba ng'omusajja ono aleetebwa mangu mu kkooti ekikoleddwa ekitongole ekiramuzi, era olunaku olwaleero Okello Onyuma aleeteddwa mu kkooti. Wabula omusumba Serwadda still yasisinkanye akaseera akazibu olw'ensonga ku online bangi abamu bashinze nga bamugamba nti engeri gy'ayogedde ku nsonga z'obutemu buno n'omusajja ono bw'atyo bw'aba ayogera ne ku nsonga z'abanna opposition abalala bali mu makomera n'ebintu ebigwa mu kowero. Wabula awo nga tuvuddewo, essomero lyolaba ku screen n'ekifaananyi kino bye byakusiigiddwa mu ngeri eya AI, ebifaananyi bino ebiteereddwa wansi be baana abavudde mu bulamu obw'ensi eno. Wabula okusinziira ku information mu bujjuvu bwayo nga bwe ngifunye, abatwala essomero lino basazeewo okubeera nga bagenda kulimenya. Daycare building, ekizimbe ekyo ekya daycare bagenda kukimenya, then bajja kubanga bateekawo ekijjukizo eky'abaana bano abaafudde. Bajja kuteekawo ekijjukizo eky'abaana bonna abaafudde, newankubadde bajja kubanga bazimbawo ebbali ekizimbe, but bagenda kuteekawo gye bayise a memorial garden ey'abaana abato. Bino byonna byayogeddwa senior pastor wa Ggaba Community Church, Pastor Peter Kasiriivu, ate era wamu ne mukyala we. Era bagambye nti by the way community center yoba babadde basavinze okumala emyaka 27. Erya education center gyolaba babadde tebagitwala mu nkula eri ya ssomero nnyo, wabula ebaddewo okubeera nga ebudaabuda abaana wakati kuviira ddala ab'emyezi paka ku myaka 3. Era bagamba nti abaana bawerera ddala 1000 be babadde bayise mu ssomero lino oba Early Childhood Development Center eno. So church ebadde ina enteekateeka okuva gye buvudde okulaba nti bongera okulaba nga bazimbawo ekintu ekyenjawulo, wabula bagambye nti kati wakati mu nteekateeka ze balina bagenda kubeera nga bazimbawo ekijjukizo ku lw'abaana bano okubeera nti babajjukira n'okupeyinga respect mu line efaananako bwetyo. Kati nno oluvannyuma lw'ebyo byonna nga bimaze okutambula mukwano gwange, nalabyeko omukulu Nubian Lee naye yavuddeyo ku nsonga za mukazi wa personal assistant wa Bobi Wine, omukyalo yamanyiddwa nga Maama Kyeyune. Ono nno ng'ennaku ziweredde ddala bukya atwalibwa abasirikale abaali bambadde ebyambalo by'amagye ate abalala nga baali muleeya. So Nubian Lee yavuddeyo n'agamba nti 25 days and still no answers. Maama Kyeyune, wife of His Excellency Bobi Wine's personal assistant Sheriff Najja, was taken from her home nearly a month ago. We demand her safe return. Hashtag where is Maama Kyeyune? Free Maama Kyeyune. Ambo ubya Nubian Lee. Kale, still nga tusemvuddeko ko kati nno waayo obudde. Wuliriza osobole okubaako ky'omanya. Bw'omubanga mumanyi Buganda emanyiddwa nnyo okuba nti erina Kabaka. Busoga emanyiddwa nnyo okuba nti erina Kyabazinga. Bano nga be bakulembeze ab'ennono mu biti byabwe eby'enjawulo. Omukulembeze w'ennono owa Buganda era akulembera Buganda ye Kabaka. Akulembera Busoga ye Kyabazinga. Kati nno waliwo
ngenda kukozesa ebigambo eky'obwakabaka kuba bangi babutunuulira nnyo n'okuba nti ekigambo ekyo kikozesebwa nnyo. Kati nno waliwo obwakabaka obupya gwe munnayuganda abadde takimanyi era nga buno gavumenti yamaze dda okuba nga ebukakasa. Ekigambo bwakabaka nkyewoze bwewozi okukuteeka ku layini ey'okumanya kikyenjogerako. Omukulu gw'olaba ye yalaziziddwa ku bwakabaka buno bwe ŋŋenda okuba nga nkunnyonnyolako. Oluvannyuma lw'emyaka waliwo obwakabaka oba obukulembeze bw'ennono obumanyiddwa nga obw'abakenye. Babayita abakenye. Abakenye bano bali mu busoga wabula bamaze dda okuba nga balonda omukulembeze w'abakenye era nga ono abeera ayitibwa yaaya nga bw'olaba nti kabaka nga bw'olaba nti kyabazinga. Kati omukulu gw'olaba ku screen ye ow'ekitiibwa Siniini Waiswa Moses awo yabadde alayira okubeera nti ateekebwateekebwa okutuula ku ntebe ey'abakenye. In fact balina ennono yaabwe obuwangwa bw'abakenye bagamba nti bugungumale. Wano nga bemugamba nti ayisa abasajja kabaka awangaale Buganda egende mu maaso, kati bo bagamba nti obuwangwa bw'abakenye bugungumale. Obuwangwa bw'abakenye bugungumale. So bamaze dda okuba nga balonda oluvannyuma lw'emyaka n'emyaka nga abakenye bagamba babadde beeyawulayawulamu nnyo era nga tebali wamu. Kati nno abakulira ebika by'abakenye baatudde ne balonda omukulu Siniini Waiswa Moses nga omukulembeze waabwe ow'ennono asookedde ddala oba muyite yaaya ow'abakenye. Abakenye nabo boogera olulimi olw'abantu era bagamba nti abakenye bano basibuka mu Buganda naye nga kati basinkanibwa nnyo ate mu bitundu bya Busoga okugeza Buyende, Iganga, Kamuli ate n'ebitundu ebimu eby'amambuka ga Uganda. Olulimi lwe boogera lwe lulimi olukenye era nga balina ebika 33 bweddu. Abakenye bano oluvannyuma lw'akabanga basazeewo okuddamu nti okukwatagana okubeera wamu n'okusitula ennono zaabwe era nga waliwo n'okulonda okwagenze mu maaso. Wabula wakati mu kulonda waabaddewo akavuyo kangi nnyo era nga n'abamu ku bakulu okuva mu bakenye baagaanidde ddala ne Ssekugaana yenna okwetaba mu kulonda kuno nga bagamba nti okulonda kwabaddemu ebirumira. Wabula kigambibwa nti abakulembeze bekikwatako 33 abakulira ennono oba nga wandigambe nti abakulira ebika mu Buganda ne batuula. Kati nno abakenye abakulira ebika 33 eby'abakenye be baatuula gye buvuddeko ennaku nganya emabega wali ku Serenity Gardens eyiganga oba mu district y'eyiganga ne bakola okulonda. Era okulonda kuno kwe kwamaliriza nga ow'ekitiibwa Siniini Waiswa Moses aweereddwa obukulembeze era kati ye yaaya omupya. Mu kulonda kuno wabaddewo Siniini owa bakulu babayita bakulu wamu ne Ronald Mbaggo ow'ababira. Kati Mbaggo n'akivaamu ng'agamba nti akalulu kano nkalabe nga kajja kubaamu ebirumira ebintu sijja kubisobola. Era n'agamba nti ye yalabye ng'okulonda kuno kuyinza obutavaamu kalungi. Kati Mbaggo yavuddemu omukulu akulira ebika gwe wandiise chairperson oba ssentebe w'ebika
ye yalangiridde owekitiibwa Sinini Waiswa Moses nti kati yafuuse yaaya mu butongole. Era omukulu Waiswa Sinini Moses owekitiibwa yaaya kati ajjudde, yagambye nti agenda kufuba nnyo okulaba nti abakenye abagatta wamu. Era ono yayogedde n'ekyokubeera nti abakenye bajjudde era beetoolodde mu Busoga mu Buganda wamu ne mu mambuka ga Uganda. Kati n'agamba nti ekimu ku bintu byagenda okuba nga asookerako nga ye yaaya w'abakenye kwe kukakasa nti abakenye bonna abanoonya yonna gye bali babeere bumu. Essaawa zino ojja kwebuuza nti abakenye bali luddawa? Obw'abakenye buliwa? Nga wandigambye nti Obwakabaka oba obwakyabazinga. Essaawa zino babadde tebalina kitebe kikulu, wabula bateekateeka kuteeka kitebe kyabwe e Buyende oba mu disitulikiti y'e Buyende, era nga bagenda kukolagana wamu ne gavumenti okulaba nti bakola enteekateeka ejjudde mulayini efaananako bwetyo. Okusinziira ku kitongole ekibalirira abantu mu ggwanga kigamba nti abakenye basukka emitwalo 10, wabula ate abakulembeze b'abakenye abamu bagamba nti nedda bano balimba bangi nnyo n'okusingawo. Bagamba nti bangi ekitenkanika, wabula ate abamu ku bakenye abaganye okwetaba mu kulonda kwa yaaya bagamba nti process eno yabaddemu ebirumira bingi nnyo nnyo nnyo. Wabula abantu okuva mu bukenye bagamba nti baagala ekitongole ekibalirira abantu okuddamu okubala obulungi olw'ensonga nti abakenye bangi nnyo 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 nnyo. Mulayini efaananako bwetyo. So bw'onaawulira mu maaso awo nti yaaya ow'abakenye amaze okubeera nga aweebwa wagenda okuba nga asimba amakanda, tokiwuliranga ekyewuunyisa ennyo kyakubeera. Gwemanya nti kati waliwo obwakabaka obupya oba there is a kingdom or a chiefdom that is yet to be established formally by the government in that line oba mu line efaananako bwetyo. Kati nno bwe tutandululako ebigere ne tubijja eri mikwano gyaffe abakenye ne tukomawo ko wano mu Buganda naku olwaleero omulengedde mukuumaddamula. Olunaku olwaleero omuyimbi Irene Ntale wamu ne bbaawe Vincent wamu ne bbaawe Vincent Kalibala, in fact ne bakadde baabwe ku njuyi zombi bakyadde era bakyaliddeko ku Katikkiro Charles Peter Mayiga wali e Bulange Mengo. Katikkiro Charles Peter Mayiga ababiri bano abeebazizza nnyo 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 embeera ey'okubeera nti gye buvuddewo ko baasalawo okutandika obufumbo obutongole. Era nno abagambye nti abantu abamanyifu oba bayite ba celebrities nga bwe tutera okuba nga tukyogera bwe bakola ebintu nga bino Obuganda bwe byenyumirizaamu bifuukira ddala 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 ekintu ekirungi era ekintu ekyokulabirako eri abalala naddala abo ababa bagoberera kwegamba ne kibwa abantu ba bulijjo ennambika ennungi. Katikkiro Mukuumaddamula bano nno abakuutidde okubeera nti bessangamu nnyo ekitiibwa. Oyo nno gwolaba yebba wa Irene Ntale abakubiriza nnyo okubeera nti basiŋŋanamu ekitiibwa, buli omu ng'awa munne ekitiibwa, era n'abagamba nti balina okuba nga beewagira. Kwegamba omukyala awagira omwami n'omwami okuba nga awagira omukyala mu mirimu gya buli omu munne gy'akola. Abakubiriza mu buufu bwe bumu okuba nti bafaayo ku bulamu bwabwe ate era mukadde ke kamu n'okunyweza omukwano, era nti waleme okubaawo ababuzaabuza. Era n'abagamba nti obufumbo buzibu
buzibu ddala, si lwe lugendo olwangu olw'okwambalagana, wabula n'amaliriza nga abawadde omukisa ogw'amaanyi. Ndabyeko abakulu ab'ekitiibwa ab'enjawulo abalala okuva mu Buganda. In fact ndabyeko omukyala Maama Halima Namakula, sobola omulengera, yayambadde kayera ako ne kanogera ddala. Kale mukuliko ey'embuga. Bwe tuba nga tuvudde awo mikwano, this photo credit goes to Bukedde online. Mukwano ensonga ya taxi ziganyegenya ekutte wansi ne waggulu. Oluvannyuma lw'okubeera nti ababooda ekyabwe kyaggwa, abatembeeyi kyaggwa, kati abatakisi zino ziganyegenya. Essaawa zino abasajja we batadde essiira. So bw'obanga okirina, bw'oba okitambuliramu, bw'obanga okola ki, wonna obuvunaanyizibwa bw'olina gwe manya nti kati abasajja we batadde eriiso. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero, saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya, yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro, ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.